Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku lwaleero kuleetedde eddagala eriyitibwa Ekiyondo. Ekiyondo ekyeru kyekyo kyolaba ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala lifaanana litya, baliyita batya. Kwetedde kye bayita Ekiyondo. Ekiyondo ekyeru bwekityo bwekifaanana. Kubako akasusu kungulu ako kolaba kabaka aka white kyoba olaba nti kiyitibwa Ekiyondo ekyeru. Ekiyondo ekyeru kino ddagala nnyo nga bwe mukiwulira. Njagadde nsooke nkibalage mbabuulire n'ebyo bikijjanjaba. Kijjanjabya ddala endwadde eziwerako. Okusookera ddala kirungi nnyo okujjanjaba mu abakyala ng'obadde waakava mu nsonga bulungi nnyo. Kati wabayo akaswaka akaba kasigalayo. Buli mukyala yenna buli oba waakava mu nsonga osaanidde onaabe ku ddagala wansi eyo n'olinaabayo omulundi gumu kiba kimala. Kati eddagala ly'oba ogenda okunaabayo wansi, Ekiyondo ekyo osaanidde okiteekemu, kijja kukuyamba bulungi nnyo. Osobola okisekula okikubaakuba. Nja kuba mbalaga, ngenda bakolera vidiyo eyo mbalage enkola gy'okikolamu okusobola okukifulamu ekyo ky'obeera okyagala. Kati eddagala ly'ogattamu, ogattamu Ekiyondo ekyo n'oba ng'otawaaza nga waakava mu nsonga. Ekintu ekirala ng'obadde era olemedde mu nsonga nga zikusumbuwa, mu ddagala ly'ofuna era osobola okugattamu Ekiyondo ekyo ekyeru n'oba nga onywako. Ekintu ekirala gwe alina ge bayita amambulugga. Amambulugga gatera kukwata muno mu matama, ndowooza mugategeera. Amambulugga naddala mu abakyala gakwata nnyo abaana abato. Amambulugga ago kati bw'oba ofunye amambulugga osobola okiteekako ku muliro mpolampola n'oba ng'okisiigako ku mambulugga we gali, gajja kuba gabula bulungi nnyo. Kirungi nnyo Ekiyondo ekyeru okujjanjaba amambulugga. N'ekirala ng'obadde olina amabwa, ng'olina ebbwa ng'obadde olina ebbwa ku kigere wantu wonna, osobola okiteekako ku muliro bulungi nnyo n'oba nga akyokya ku muliro. W'omala ogenda okinyiga ewali ebbwa oba n'otonyezaawo amazzi ago agakivaamu n'ogatonyeza ku bbwa, ebbwa lijja kuba ligendera ddala. Ekintu ekirala ng'obadde oli mulwadde puleesa, kisobola bulungi nnyo okukuyamba okifumbako n'oba ng'onywako mpolampola bulungi nnyo. Nammwe abakyala mukitegeera ku nsonga eyo, kirungi nnyo kikwongera ku nsonga eyo ey'amazzi. Ekyo ndowooza mukitegeera abakyala. Ekintu ekirala kirungi nnyo mu kulongoosa olususu, ekyo kye bayita Ekiyondo ekyeru. Kirongoosa bulungi nnyo ensusu z'abaana abato. Singa obadde ofumba ekyogero ky'omwana omuwere, osaanidde nakyo kiteekemu mu kyogero ekyo. Kirungi nnyo mu kulongoosa olususu lw'abaana. Abaana abawere abo bafuna endwadde ze zibakwata ku lususu. Kati oba ofumba ekyogero ky'omwana omuwere n'Ekiyondo ekyo nakyo kifumbiremu. Osobola okusooka n'okisekula oluvannyuma n'okifumbira omwo mu kyogero. Kijja kuyamba omwana oyo okumujjanjaba olususu olwo obutalumbibwa ndwadde. Ekiyondo ekyo kijjanjabya ddala endwadde eziwerako. Mbawaddeko ezo naye nga kye mulina okumanya kirungi nnyo, kijjanjabira ddala. N'ekirala kijjanjaba n'omusujja, naddala omusujja ogwo ogumenya ennyingo. Kirungi nnyo mu kujjanjaba omusujja era nakyo ofumbako n'oba ng'onywako, kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Kyekyo kijjanjabira ddala endwadde eziwererako ddala. Kyekyo bakiyita Ekiyondo ekyeru. Kyetegereze bulungi nnyo. Ekiyondo ekyo osobola singa obeera olina w'okisanze n'okisaba omuntu nannyini kyo, musabireko ensigo. Kwegamba w'oba okisala kisalireko n'ekikolo kyakyo, tojjako kikoola kyokka, salira wansi n'ekikolo ogende osimbeko. Kirungi nnyo okubeera nakyo ewaka kuba kiba kijja kukutaasa endwadde ezisinga. Eddagala lyo nabagamba, eddagala lyonna ly'olaba nga lijja kukuyamba ggwe omukyala naawe omwami, lisimba ewaka. Mu kifo ky'okusimba ekimuli simbawo eddagala. Kati ng'ekyo Ekiyondo kisimba ewaka. Osobola okisimba mu kasuku oba mu basikalamu owasemba, mu mabbali mu nsonda, mu kompawundi nayo owasemba. Okisimbayo bulungi nnyo n'oba ng'okiddaabiriza okirabirira, tokikkiriza kuzika. Ebizise ng'obiggyako gamba n'olekako ekyo ky'oyagala ky'ojja okukozesa. Bwe mutyo bwe mukola mugezeeko okulaba nga mukuuma eddagala eri ewaka erijja obbayamba muleme kubeera nga bikaseera mugula, mubeere nga mulisimba ewaka, bibeere ng'ebimuli.
kijja kuba kibayamba. Bwe kityo bwe kiri tutunuulidde Ekiyondo ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kimbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.